yagamba mu hadithi emu yagamba nti idha lam tastahi musajja gwe sejjaako bannajjaako oba omukyala bw'obanga tokwatibwa nsonyi fasna'u ma shi'ta kola ky'oyagala nga gwe tolina nsonyi mu bulamu. N'osanga omusajja omukulu ejo yabadde wiikendi ng'ayambadde ekinu kikoma eno mu maviivi waggulu ayina ebyo bimulinga ebyenkoko zineno ze bayita ez'olusingosingo ezo ng'atambula ku kkubo olw'okuba wiikendi. Bw'obanga tokwatibwa nsonyi kola buli ky'oyagala. N'osanga omukazi ali lubuto naye ng'akagoye kayambadde empewo bw'ejja kamufungula bufunguzi bw'ati idha lam tastahi obanga tokwatibwa nsonyi kola buli kyonna ky'oyagala. Idhan owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tulabirako kaana ye yali atusinga okuba n'empisa era Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava agamba nti laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Twalina ekyokulabirako mu wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yakyasinza okubeera ekyokulabirako ekifaananyi ekirungi nga Allah bw'atugamba nti kuntum khayra umma, nze naawe nze Sufyaani naawe Muhammad naawe Isa naawe Musa Allah yatulondayo ffenna abasiraamu nga yeffe abasinga. Kuntum khayra umma ukhrijat linnas, Allah yatujjayo eri abantu. Bwe yatujjayo tukole tutya? Ta'muruna bil ma'rufi, tulagira abantu okukola ebirungi.